babiri Sara gemanya gange olwaleero eddoboozi si ddungi inamu senyiga inamu omutwe inamu ne stensolites naye nja kutereera inshallah alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo mukwano alwazizza kibi ddala nsonga afiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala mikwano tuli ntebe bagita palbe kitebe nakiwogo empewo tuli ku big leero nga sinalaba ku kiferi ekyasimbula ku ssaawa 8 kyakyusa essaawa ennyonyi nga kyobalaba ntebe annyumira aba Aira Petroleum Jelly bebateekamu ssente byebizigo byona babitambula akatono ka 2,000 akaddako 3,500 ekinene kyakakaaga gye tukomagula Aira Petroleum Jelly gye tukoma okufuna ssente ng'ekooti y'amaka nusu 5,500 ne bigenda mu nsawo musooke mumpe ku baana buli omu ambulira emyaka ekifaananyi ky'omwana kyoke tugende ku nsonga endala eyo nayo ngikuttule ekifaananyi kiwandikeko erinnya ly'omwana kungulu okiteekeko n'ennamba y'essimu eyiyo omuzadde ne bw'oteekako amannya g'omwana oba agago n'ennamba y'essimu kyekikulu mataata kirina banange rediyo mugiwulira mutya kati ono ng'akirina kati ono wawulidde ddigo wawulidde ngamba ntya nawulira wayiseewo wiiki nga 2 n'ogamba tuleete abaana abasigala abalina obulemu n'abalwadde basirimu naye tuba tubaleeta n'ekifaananyi nga tuwandiseeko amannya gaabwe n'ebibaluma n'ennamba z'essimu kakati ate munaye gwe abataawulira mbagenda kukola ntya abaana bano nabatwalako sibatwala waka wange naye nyina homes zensaba nga boona abasaba nti gano maka galabirira abaana n'abakadde nti munyambe muntwalire ku mwana ono mumujjanjabe era mumulabirire abaana bano nyina 171 naye olumu ntwalayo sukaali sabbuuni n'ebintu ebirala kakati waliwo abazadde abasigalira ng'abaana tebaagala batwala nga basobola omuyambira ewuwe nolwekyo gye mubadde mujja nga mukuba n'entegeka olunaku luno era bwe nkimaliriza kweno luutu tewali mwana gwe ngenda kuddamu kuyita gweyagala mukujjako oba oyagala musigaza lwaki oyagala bamutwala nanti nina akabizinesi kange naye simulabira bulungi ate kati nafuna wakola ki nafuna olubulo naye mpulira nga lungoya nnyo ate nga simuwa bukeya mu budde bulungi ayina emyaka emeka kwata guno muzindaalo awezezza emyaka 4 yatambulako tatambulangako tatuulangako atunula naye talaba atunula naye talaba namutwalako emmengo nga wa myezi 7 ne bamusikaninga amaaso ne baŋŋamba malamu wamuzaalira wamudwaliro ddene oba ttono namuzaalira Mulago ne bagamba batya emulago emulago ku diagnosis ku bbaluwa tebanteerako nga batusiibudde nakeberako nenkeberako nga tekuliiko kiraga nti omwana togamba talina kye yali ekoledde okuva ng'azaaliddwa iye mpa ku peeni muti enanyambeko ku peeni katono baana bokka musooke mumpa abaana male ngende ku kirala omulala muwa omuzindaalo wa myaka emeka ono myaka 7 wa myaka emeka myaka 7 ono wa myaka 7 yatambulako katambulangako siwulira katambulangako naye talina kyeyali akoze talina kyeyali akoze awulira awulira alaba
Yani amanya tekuli manya ge. Namiro wali yakegalio. Etegana ag'omwana sigago. Omulala muwa musindala akutte. Bano babatwala Mbale. Mulongo namutwalayo Embale ne bangamba omwana atali mu mazzi. Musembeze wano. Wa myaka emeka? Wa myaka 8. Yatambulako? Yatambulako okumala emyaka 5. N'asitopinga awo n'alwala. Yalwala atya? Yalwala musujja. N'alekera okutambula. Ate omutwe ne gugejja gutya? Omutwe gwagejja okuva ku mwaka 1 n'ekitundu. Era mbadde mujjanjaba. Embale mu ddwaliro bagamba batya? Embale mu ddwaliro batugamba omutwe tegulimu mazzi gulina kubeera bwe gutyo nga we guli naye asobola otambula. Takyayimirira kati? Tasobola kuyimirira, tasobola kutuula. Ono wa myaka emeka aliwa? Wa myaka 8. Aliwa? Ono abadde ki? Yali ayogera n'asirikira awo. Jangu muleke. Jangu muleke, njagala kuli oba awulira. Awulira kati nalwanyisa kati awulira naye wali yali tawulirira ddala. Kati kizibu kikyayina? Tayogera. Era awalamuka n'adduka n'abula ng'ekintu kizze. Kintu kijja kitya? Kimukubye enduulu n'ajjamu engoye neyeesesa yekka. Kati ekyokwogera ekyokuwulira kati ekyo kyendwanisizaako. Naye ajjamu engoye n'abeerawo neyeesesa. Yayogerako? Yayogerako n'asirika. Eno keesi yo neri different ku bano. Kino kiwe Amina. Ebyo bikwase Amina. Eyo tajja genda na bano. Ekifaananyi kyono kiriwa? Nze nabadde sikireese nnyama. Kati gyendaga ngenda bannyonnyola nti ki? Ndiba nanzuumingira omwana ono. Kuba kati enamba y'essimu era nja kuba sigiyina. Funa enamba y'essimu mpandiikireko n'amannya. Yaani amannya? Sadulaka Nakibinge. Wa myaka emeka? Myaka 6. Yatambulako? Tatambulangako. Oyagala mulabirira wooli ng'omuyina oba nga bamukutwalako? Nze ndi jjajja naye mbadde njagala bamutwale kubanga sirina bujjanjabi bwonna. Mpooli? Yaani oyo? Muwanguzi Safuta. Myaka emeka? Yonna mubiwandiikidde wano. Mwenna muwandiika nga nkima naye bannaye endabye. Eno enamba y'essimu tewedde nayo. Twala eri nagambye kapapula. Akapapula kambulako ne kakwata lyako n'ekifaananyi ne kikola ki? Owandiika ku kifaananyi kwennyini. Iye nekitegeeza ki? Owandiiseko ng'olwo okusonyiwa amanya ne gagendako. Wa myaka emeka? Myaka 3. Entaba ajja kukuba. Yatambulako? Tatambulangako. Bamuzaalira mu ddwaliro ddene oba ttono? Amuzaalira Ntebe. Mu ddwaliro eddene? Bagamba batya? Namuzaala ng'akooye. Nze ndala oguwa omulala. Wamuzaako? Iye. Bakola bulungi. Abamu batyo bazzaako ng'alowooza n'omulala bw'anaabeera. Bano abaana b'emitwe banaye babatwala Mbale. Ne bamulongoosa ne bagamba batya? Wa myaka emeka? Wamuzaako? Muzzeeko? Ye tekyenyogera nkimanyi. Stress ekendeera. Ofuna waawo omulala n'essuubi eddala. Ebirowoozo ebingi ennyo n'obijja kwaliwa. Muzzeeko ate kenkoma wano omwaka ogujja nga toli lubuto.
ojja kungwako ekifaananyi kyange ono aliwa myaka emeka yatambulako tatambulangako awulira bw'omuyita yani enseeranyi Debula muyite Diana Debula alaba alaba era awulira alina akagaali bakyala nga muyisa emikono mu maaso oba tolidde emmere oba olidde oba bagenze ku ssomero oba tebakoze eki bw'otasuubira kutambula nkya wabula okubala emyaka kati awezezza 9 awezezza 10 awezezza 11 mubandeetedde badde nsaba baba basobola omutwala bamutwale sobola otandika okukola ate azitowa sikyasobola baba bazitowa nze mbimanyi yensonga lwaki ngenda n'ensabiriza obuyambi nze simulina naye neetwalira mu kifaananyi kyalina omwana oyo n'olabamu nga ne gye wandiraze ku bugenyi osuleyo ennaku 3 olina omusibako n'ogenda naye ate bw'omuleka omutima ne gukola gutya ne bwe mubeera mulumbe waka wammwe mu kyalo gwe n'osiba mangu oddeyo osanga omuki era kati siina gwe nsobola mmulekera ate gwe namuzaako bannongoosa kati oli wa lukendo siina gwe mulekera siina gwe mugabira muba naaso jangu onyambeko wano ku gundi ku bifaananyi by'abaana byo naye mubirebolinge bulungi nga bwe tubatwala onaaliwa sobola mulongo saagala bamutwala naye ndi nzeka mama wange yali anyambako yakafa awezeza omwana ate taata we yamunsuulira ne bulijjo ne bwogira naye ndibwo ne transport yamuzaayo erugazi abulwa ebyokunywa n'omuwa amajaani omwana akalya onaaliwa myaka emeka kale mwenna munyambe muntereko emyaka ndeete ki eno bayiro yo nga nange gye yasebwe yazisi mutekeko emyaka mutereko n'amannya tufunze njagala ku kifaananyi kwennyini si ku lupapula oluliranye ekifaananyi mbagambe mu lulimi ki put this photo here back, put name, baby name, put year, put telephone number. Ole myaka giriembe kabadde mbibabuulira nammwe wamma weebale kwata omuzinda mulongo abadde atugamba omwezi ogwo gwonna tuteekeko abaana emmere gyawoomerwa obulwadde bw'alina endwala gyalwala kyokolaba batwalako abamu ne muŋŋamba owange tebaamututte jjukira bali tebagenda kulaba baana nkwata bifaananyi n'enkola ki nempeereza era si bonna nti guno omwaka bajja kuggwawo owulirirawo nga bakubidde ki negamba nteraako omwana emmere gy'alya nga bwe nagamba ali obummonde obugotte bibayambeko okumanya engeri gye banaamuleramu kati mu kaseera kano njagala yabiwandiise bulungi mpa wamma ekino ekifaananyi kijjudde mulongo oyo tetumuleeseyo omukono ayagala omuceere akawunga ebijanjaalo obuugi obireese oli ku Star TV program kooti y'amaka omulongo 2 Sarah gemanya gange nsaba abalabi ba Star TV mwenna olwaleero nti abaana bano gye batwalibwa tulina okubagulira emmere nyina okugula obuugi nyina okugula ebibalabirira
naye mba sisobola kubasiba emba nnyina bokka nyina abaana abali ku masomero ngina abalwadde abali mu kujjanjabibwa ate ne bano bonna nga bw'obalabye nolwekyo yena abakwatiddwako otuweereza ku buyambi ne tuyamba abaana b'eggwanga naffe ffenna si ffe tubazaala naye tomanya munaye katonda kyaleeta tetukisaba naye bwe kiba kizze n'abaffe baliyambibwa nga naffe bwe tuzze tuyamba abalala kyonna obuyambi bwe busobodde okutufunirayo essimu eri 0752101113 ne 0776101115 katumbulemu katono tukyali Ntebe Pearl Beach Ntebe Nakiwogo tuli ku mazzi tuli ku biiki tulaba ebidyeri tulaba ennyonyi eziyitawo na byonna bano bonna be baana abali ne bazadde baabwe abamu tebatambula abamu teboogera bambi nga abazadde basaba singa waliwo ekitongole kiba kibabajjako ne basobola okusigala nga bakola emirimu ne beerabirira okyali ne Ira Petroleum Jelly okyali ne Shanita Beauty World enviiri enjala makeup byonna tukyali Ntebe Nakiwogo katumbulemu weekuumire ku Star TV. Ali ku Star TV program Kooti y'Amaka amukulikireyo ddala mu luwummula ali yonna gy'ogirabidde munaye tuli Ntebe abaana balwadde naye saba buli omu ankwasizeeko ku kisoboka kyonna amanya go gwani nnyabo Nze Nantongo Betulida. Nantongo ani Betulida. sokole toyondabe Mukama Katonda tali muwadde oluyingo ate gwe wabaddeko eriiso wagwa ku Jambiya kati wali ogwako yaki nyinyonyola ekyo waseerera n'ogwa ku Jambiya yaani ono Lukwago alina emyaka emeka alina emyaka 9 teyatambulako alina akagaali talina obeera ludda beera ku Kizinga Namiso yewa wala somoka nnyanja pitira Akasenyi n'enninya ekinaala engenda e Namiso ku Kizinga yenayo kale obugaali bulinga busatu ewaka naye ani aliyo ono kati amenya kisaana wakiri banne ne bamusindika nga sindika oba olimu oba olina byokola leero lwakumeka leero lwa mukaaga transport wammeka akuleeta okunzija ku Kizinga 5,000 pame nkebereraawo mu mmotoka mbadde nyinamu 10,000 oba olinawo 10,000 gimpaawo ngenda gikuddiza amina jangu ozinnonere ngenda zikuddiza ali awazindeetereko emisimu empya bambi nyina essimu ennungi nyina eno yempya bagiyita S8 plus obwedda bwe bansekerera mbuno tenyinaako makulu ate nno nyina ne apple eno apple simanyi bwe bagiyita kirala naye naye eriko pulasi yeri latest naye zonna mmanyi kunyiga yesi nanno eno apple eriko ludo era gwe mbadde nzannya era yaliko kati ne matatu kati era bwedda ndi ku ludo teziri ku WhatsApp teziri ku Facebook teziri ku kintu kyonna ziri awo tezinotoni zeyangulira kati nayina eno naye nange nayina eno Galaxy 4
kati zeezo 3